nategeezeddwa nagenze ku lw'omukaaga ekiro nentegeezebwa nti market master yayiseemu ng'ategeeza abasuubuzi n'abagamba bagyewo ebintu byabwe kubanga bagenda kumenyawo. Era bwe ntyo kwe kkubira deputy ED nga maze okubira ED siseemu nenkubira deputy ED eyankutte ne mugamba ndi wano Owino naye mpulidde nti market master wammwe awooninze abasuubuzi n'abagamba bagyewo ebintu byabwe kubanga bagenda kubamenya. Ne mugamba ekyo KCC kyegenda okukola n'agamba nti KCC yatalina nkola n'emu bwetyo byagala kukola. Naye naŋŋamba nti awo wayinza okuba nti tewali kitundu ky'Owino tekiri ku Owino okusinza twadescribinzeewo. Naye n'agamba nti teri mugagga n'omu gwe bawadde lukusa kumenya era kimenya mateeka abo bayinza okuba nti bakutadde mu gundi mu kintu ekitategerekeka. Ne mugamba nti nedda market master yawooninze. Kati awo oluvannyuma nga bamaze okumenya wenategedde ndoza market master akozesebwa mugagga oyo eyamenya abantu abo. Era njagala okulabula eri ba market masters bonna bye balina okukola balina kwebuuza ku authority. Market master toyina buyinza n'akatono, toyina buyinza n'akatono kukolera mugagga yenna nedda. Era nsaba KCC mu bwangu ekole okunoonyeza ku market master oyo era bageze kulaba nti baliyirira market master n'omugagga baliyirira abantu abo abafiiriddwa ebintu byabwe. Tetugenda kukkiriza kukola bintu mu bumenyi bw'amateeka. Omuntu yenna ng'alina kyayagala okukola oba kwevictinga abantu oba kumenya ne demolition yennyini olina okufuna demolition permit, olina okufuna olukusa okugyawo ekizimbe mu KCC. Okukuba ekibaati olina okufuna holding permit. Teri muntu n'omu akkirizibwa